Shaluwa. Okay. Hi. You good? You're the main vixen? No, I think no. We are two. You're two? Yeah. So how do you find the video? Very tiresome, I think. Why do you say tiresome? I have to shake the booty. Ah. So you hate you are shaking your booty? I don't hate it, but it needs a lot of energy. So how do you find Flosso and Kent? So cool. So cool. Have you worked with them before? No, this is my first time. Okay. So tell me about the song you're Vixen you're in. The song is about Nyash. Nyash. I have to check the booty, you know. Okay. Show us the Nyash. We go. So how do you find the word Nyash in this song? Booty. The bam bam. Yeah. Bam bam. So the song is like, show us the booty. Show me how you shake your booty. You know? Yeah. So that's what I'm trying to do. And yeah, and it's very tiresome. Oh, it's your first time to work with Kent and Floss? Yeah, it's my first time. So how have you found the whole situation with them? They are so cool and friendly. Yeah. Okay. Which songs have you been in? B2C, Obulungi Bunuma, Omano Suka, MC San. I've been in a lot of songs. Oh, the titles are a little bit connected to, because if you say this is Nyash, Obulungi Bunuma, Omano Suka. I don't know. But I've been in a lot of songs, I've worked with many musicians and directors. Yeah. How do you find yourself being a vixen? I like it. And my parents like it too, you know? Like, they know what I want. Yeah. They know what I want. For how long have you been in? 2 years. How many videos? They're like in 20 plus. What do you think people always have to run to your side in videos? I like what I'm doing. Like, I be feeling the vibe. And when you feel that vibe, you have to know what you are doing. And when you like it, you'll be like enjoying it. So when you're enjoying it, there is that attitude you show. So the directors be like, I like her, the way she does her thing. Yeah. Okay. Very many people think you guys being in video vixens, either Biabusegu, Biabamala. A lot of people say about that. Nefe tuchina mbuzibu. Kubera nawe obo oyagala okwagala omuntu. Like omuntu okukwana. Koze era bakwana. Naye gwe kenyini omuntu wesalya onogamba no. Ono sijja kikola kino nja kikola, you know? Kati bagamba nti bagamba nnyo we so cheap. Buli yagala yatwala si fenna. Yeah. Obako ne kyoyagala. Ate na obako ne goals zo nga gwomuntu. Kati walaba nga kikuyisaawo oyitawo, walaba nga tekisobola, of course okigana. Olabeko mu video no muyimbi n'agamba ngenda naawe. No. Biba byakuteesa. Musoka kuba ba friends. Wa getting interested in you nawe nga mugenda. Emba temukwataganye naye teba bya force. Nga kyaki kutuuse. Batukwana ate sinze nzeka. Abasajja bonna bakwana. Abasajja bakwana. No tuli mu byandongo wano. Yes, era bonna abasinga bakwana. Yakati omuntu nga gwe gwaba yesalirawo nti yes oba nedda. Challenges ezisinga okuzanga gwe nga vixen ng'oli mu videos. Challenges nyingi. Abamu tebatusasula. With all this beauty omwana n'agana okusala. Yes, nagamba ngenda kutera ku simu. No, kuba simu. Nofira konfi. Namaliza nga takuwadde nakulimbalimba ngenda kwashuta endala. Webito naye oba olina okukimanyiira n'otekawo gundizo nti nze wemba temumpadde ssente sigenda kukola. Kati nga gwe omuntu ebakuwa ssente oba osobola okukola eba tebakuwadde tokola kuba oba omanyi outcomes. Yeah. Bagamba mu challenges z'okuba nti no ogenza okukola oli agamba okusasula jangu mu room biki. Ate oba busiru. Lwaki ngenda mu room yo? Wali eri wotogere nti nina video shoot njagala oberewo.
nkubuuza ogenda kumpa mmeka nakubuuza okolera mmeka n'omugamba sente zo z'okolera ne muteesa kati awo wennyini kasita tukaba okikuseeti aba alina okusasulirawo oba naakwako deposit olwo tokomye ku deposit oyo at least ko okusinga oviiramu ne bakuwa transport bamanyi bagabira transport eraga ndeeka tujja kweraba si byangu kakati obuzibu kyobulaba bwe musangamu akasente ko kawera oba okola akasente weekali kuba mu week emu oyinza ofunamu video shoot songa 3 ate nga okolera emitwalo 2 gye emitwalo 6 mu week kati nga ffe abakazi ziba sente nyingi nogatako neza boyfriend thank you nogatako neza gwokoledde video musajja n'agamba nkwegombye n'akuwaayo nsiimye omulimu gwo n'akuwaayo mumaliza temwepiica oba oyagala oba toyagala ate mwepiica naye wali badde kunokolera omuyimbi n'ogamba wasaba tugenda nedda kulimba sirimba na muyimbi gwegomba mu industry nga mwegomba ntya like omuyimbi omusajja gwegomba mu industry nga like mwegomba kubeera naye mu relationship abayimbi baagalikika kiki bakutaba si bantama naye nga bba abantu they are not ready to settle oba ogenda rumu omutwe nnyo muyimbi ki gwegomba okubeerako mu video ye okole naye nga tonakolako naye nga mu Uganda muno Bebe Cool ki kwegombesa okubeerako mu video ya Bebe Cool respecting abawala ababeera mu video ze ate abawa ku ssente eziwerako so bulamu bwe wegomba kukolerako Bebe Cool mu Uganda yekka banji Bebe Cool Misha Semakula is excellent baby wide oyo kusasula nedda okolera sente bawala bubaka kibwe abawala abali eyo nga baagala okujoyininga okubeera Vixens olina okujja ng'omanyi kyogenda okukola si kyangu olina okujja ng'omanyi kyogenda okukola okyagala kuba bino ebintu bikooya kati oba nga kyokola okyagala oba olina obugumiikiriza nogamba kino nkyagala no matter what I have to be here I have to do it okitegeera naye bw'ojja nga just gw'oyagala kuvibinga biki kati awo oba tosobola mumalako soyanziza amanya nze Shaluwa Case. yeah.